mbadde mbategeeza wa gye tubadde tutambulira. N'atatukkiriza yogera ebigambo bino nga mpita abatongole okujja mukama wange muwe omuzindala tuso ekiseera ky'abanyagiti kijja kutuuka naye muzikirize mukulu mugulumu ono abeeko ebirira nga bwe gwakula simanyi sebo bannondayo n'empeereza nyuka mukama wange omuluka guno nabuti yawo bali kujja kyona emmere yawe lugazi naye wali n'abala bangi tujja kubaliriza mukkirize nze museye sanyu irako abazze okutuwerekererako taata waffe tubeeyanza abantu b'ekyalo kino abasobodde okujja nabuti basaba ekintu kimu ekituleraliikiriza kiri kimu taata waffe aba agenze ffe tunaasigalawa omukanisa kakati wetunaatuuka ng'ogenze omukulu si mukono sebo tukwaniriza mukulu Ssenyongo ono nga bajja katiitira omwogezi omu bamaliriza nga nekyaki beeteekateeka muzikirize empite nnyo nga baŋŋamba nti yafudde bannange ekitalo nnyo kitalo ddala nga buli muntu afa abeerayo okwabulyo ennyimbe abeerayo kwegamba kino kiraga nti ye mukwano gwange ate era nga naliko ne deputy minisita mu bwakabaka obwa Buganda. Njagala nnyo okutuusa okusabasira kwe eri ab'enju y'omugenzi Ssemusambwa. Maama Namwandu bamulekwa baganda be bazzukulu ba Kayiira mwenna kubanga tuviiriddwako omuntu ow'ensonga. Omugenzi Ssemusambwa ebyafaayo bingi nnyo ebimwogeddwako. Bantu bangi nnyo bafa ebigambo ne byogerwa naye ebisinga nga ebitundu 5 ku buli 10 si bituufu. Naye ekyamazima ebigambo ebyogeddwa ku Ssemusambwa byonna bibadde bituufu. Ssemusambwa ajjukirwa nnyo ng'ali ne mukadde waffe we naddira Ndegere omugenzi Benjamin Kigongo Mukama amulamuze kisa okulaba nti balwanirira nnyo essaza lino bwe lyali nga ekitebe kyaffe eky'Emukono awo kiriko basirikale. Balwana nnyo ne ttiimu yonna ey'Emukono okulaba nga baddabiriza essaza eryo okubeerera ekitiibwa era bwe tujjidde naffe mu buvunaanyizibwa nga liweesa ekitiibwa. Naye lw'ensonga eyo tumusubiddwa nnyo, nsaba tumukubireko mu ngalo olw'obuweereza bwe. Tumujjukira nnyo myaka 10 mirambirira nga ye mukubiriza w'olukiiko lw'essaza era yakola omulimu munene nnyo. Mwami Ntulume yakiwaddeko obujulizi n'abalala bangi nnyo. Ebigambo ebyogera ku Ssemusambwa mu bwakabaka bwe biyitirivu nnyo. Tufiiriddwa nnyo abantu be twetaaga mu kaseera kano nga tulwana okuzza Buganda ku ntikko. Kamalabyonna mu bigambo bye gyantumye okusingira ddala antumye abakadde abakuza Ssemusambwa bamukuza bulungi. N'atuma obubaka buno abazadde abali mu kifo kino nga tunaafuna abakulembeze baffe buli omu abadde ayogera wano. Mu nsi muno tulwana okuweereza ensi yaffe naye ekisinga byonna nga tukulembeza Katonda waffe n'empisa ennungi mu. Njagala okukubiriza abakulu b'Emukono abali mu kitundu kino. Bane Mukono azze mabega, Mukono asigala mabega. Mulabika Lugazi kana akajuzi. Lugazi takulirwa wa movement era akulirwa waki opposition naye atambula. Mulabe Kalangala Jembe waffe, Kalangala atambula amukulira wa Nuupu naye